Mukama yeebazibwe mwenna abaana ba Mukama abagoberera emisomo gyaffe gino. Mwebale okutwalanga obudde ne muyigira wamu naffe mu misomo gino. Njagala okusooka okubeetondera ababadde bagoberera nti emisomo egibadde giddiriŋŋana ogw'e18, 19 n'abiri abamu mwagisangamu obuzibu mu kweggula, naye ensonga eyo yatereezeddwa bulungi. Ogwabiri gwasobodde okuvaayo bulungi, ate naawe bw'obeera nga wasumbuyibwa ogw'e18 ogw'e19 nga gwakusumbuwa n'otasobola kubeera nga oguggulawo bulungi, tutegeeze tujja kubeera nga tugukuweereza. Ate n'ekirala nti buli lwe tuweza emisomo 10 tukola package eyawamu ey'emisomo egyo 10. Kati tugenda kukolayo package ey'okuva ku gwe11 okutuuka ku gwa 20 tuzibaweereze ku masimu gammwe mwe abaana babasabye musobole okubeera nga mulaba emisomo egyo gye mwasubwa. Twebaza Mukama nti tutambudde kati tutuuse ku kitundu ekya21 n'omusomo gwaffe guno tuli ku kukola okusobola okweyimirizaawo. Temwerabira nti omwaka guno tutambulira ku mulamu gugamba nti ekitiibwa ekiva mu kweyimirizaawo, ng'omuntu osobola okwekolerera ensonga ezikukwatako n'obeera nga ggwe wekka ozeevunaanyizibwako nga tolinda balala oba tozirekera balala okubeera nga bazeevunaanyizibwako. Buli lwe weevunaanyizibwako ofuna ekitiibwa, buli lwolekera abalala okubeera nga bakuvunaanyizibwako ekitiibwa ekyo okyefiiriza. Twalaba nti tuteekeddwa okukola era tuzze nga tutambula n'ekyokukola, ne tutuuka ne twebuuza bwe mba nkole ntya, ne tulaba okukola obugayaavu n'ekivaamu oba okukola nga tuli banafu, kola n'obugayaavu ng'ogayaala. Ate ne tulaba ne bw'oba ng'okoze n'obunyiikivu kiki ekivaamu. Omugayaavu twamutunuulira nnyo mu kuyigiriza okwasooka, ne mbagamba nti naye olw'okuba kati ate twagala kulaba munyiikivu, kuba obunyiikivu bwe twagala tubeere banyiikivu nga tukola bye tukola, tusobole okubeera nga tufuna emiganyulo gyonna omunyiikivu gy'afuna. Kati olwaleero ngenda kweyongerayo n'omunyiikivu. Omunyiikivu yaluwa? Twalaba omugayaavu yaluwa, omunyiikivu yaluwa kitundu kya 21. Omunyiikivu Bayibuli bw'ebanga ekubiriza omugayaavu okuva mu bugayaavu asobole okufuuka omunyiikivu, emukubira ekifaananyi ekya Bayibuli ey'Oluganda yavunula nti enkolooto. Naye enkolooto batono abazimanyi, naye ffenna bwakiri tumanyi kye bayita enkuyege, nti singa olaba enkuyege kyekola n'enkolooto kyekola okusinziira ku Bayibuli. Enkuyege kyekola okubeera nga enkuyege ekola n'obunyiikivu, n'enkolooto bwete bwekola. Kati bw'oba tomanyi nkolooto, gwe kifaananyi twala kya nkuyege, engeri gy'ekolamu ebintu byayo Bayibuli yatulaga nti ekola n'obunyiikivu. Ngenda kutandikira ku kyawandiikibwa ekyo kyennyini ekikubiriza omugayaavu ayigire ku nkolooto oba ku nkuyege okubeera omunyiikivu, alabe obunyiikivu yo bwerina. Ngero essuula 8 okuva ku lunyiriri olw'omukaaga okutuuka ku Ngero essuula 6 si 8, Ngero essuula 6 okuva ku lunyiriri olw'omukaaga okutuuka ku lw'omunaana. Luga nti genda eri enkolooto ggwe omugayaavu, lowooza empisa zaayo obeere n'amagezi. Lowooza empisa zaayo obeere n'amagezi. Egamba omugayaavu naye galowooza empisa zaayo, embala eyo enkolooto gye zirina oba enkuyege gye zirina, nti bw'obaako ky'oyigira ku nkuyege oba bw'obaako ky'oyigira ku nkolooto, oyinza okumaliriza nga naawe weekubiriza okuva mu bugayaavu n'oyingira mu kubeera omunyiikivu. Olw'omusanvu lugamba bye bimu ku mpisa zaayo oba
ku gye twandise embala zaayo era nga zembala zetwagala okutunuulira mu muntu ayitibwa omunyiikivu. Olw'omusanvu luga nti eyo terina mwami newankubadde omulabirizi newankubadde afuga, nti enkolooto terina mwami agifuga, terina mulabirizi agirabirira, terina newankubadde agifuga. Olw'omunaana nebuga nti naye yeeterekera ebyayo ebyokulya mu biro ebyokukunguliramu n'ekuŋŋaanya emmere yaayo mu mwaka. Kati omunyiikivu kwe tusookeddwa okumulabira lwe lunyiri olw'omusanvu nti omunyiikivu yeekubiriza, talinda kukubirizibwa. Aba n'embeera, aba n'embala mu ye ey'okwekubiriza so si okulinda okukubirizibwa. Bayibuli etugambye nti enkolooto oba enkuyege terina agikubiriza nti kola kino kola kino, terina agifuga okugiragira olw'empaka nti kola kino, wabula enkolooto yeekubiriza. Omunyiikivu ekisookera ddala ateekeddwa okubeera nga yeekubiriza okuva munda mu ye, nga omutima gwe gumukubiriza, emmeeme ye emukubiriza, mu magezi ge nga yeekubiriza, talinda kumulagira. Bw'olinda okukulagira oyinza obutafuna akulagira. N'ekyokubiri nti bw'olinda ne bakulagira ate kyokola nga bakulagidde obanga kikolera ku tteeka era nakyo tekikunyumira ng'okikola. Naye okwekubiriza okwo okuli munda mu muntu okutandikirira ddala eri mu mutima mbala nnungi nnyo eri omunyiikivu. Omunyiikivu yeekubiriza. Omunyiikivu yaluwa? Omunyiikivu ye muntu eyeekubiriza. Yeekubiriza okutandikawo ekintu n'akyekubirizaamu. Yeekubiriza obutakirowoozaako bulowooza naye okukiteeka mu nkola, kuba bamu kikoma kulowooza bulowooza, naye bw'abeera nga yeekubiriza, yeekubiriza n'abeera nga akitandika, yeekubiriza n'akiteeka mu nkola, yeekubiriza n'abeera nga akikola okukituusa ku nkomerero yaakyo, okubeera nga amalako nakyo. Omunyiikivu yeekubiriza. Okwekubiriza kintu kikulu nnyo, okubeera nga muli munda mu ggwe oli self motivated, nga weekubiriza, ekikukubiriza nga kiviira ddala munda mu ggwe so tekiva bweru. Bw'olinda amaanyi agakukubiriza gave bweru omaliriza ng'obigayaliddemu, naye amaanyi agakukubiriza bwe gabeera nga gaviira ddala mu ggwe, nga kiri ekikukubiriza kiri ddala mu ggwe, tolina woyinza kukiviiramu, kubanga munda mu ggwe mubeeramu ekigamba oteekeddwa okukola kino, olina okukola kino. Kati ekyo omunyiikivu kyekimusindika, kyekisookera ddala, yennono esookera ddala mu bulamu bw'omunyiikivu yeey'okubeera nga weekubiriza wekka, ng'olina okwekubiriza. Kati njagala twebuuze, neebuulizaamu nange nga nawe bwe njagala weebuuze, mu ggwe mulimu okwekubiriza? Bwe weekebera embala eyo ey'okwekubiriza ogiraba nga mweri mu bulamu bwo? Bw'oba togiraba nti nga teri mu bulamu bwo, oyinza okumaliriza ng'ogwa mu ttuluba liri ery'abayitibwa abagayaavu. Tukyayigira ku nkolooto eno. Agambye naye yeeterekera ebyayo ebyokulya mu biro ebyokukunguliramu n'ekuŋŋaanya emmere yaayo mu mwaka. N'ekuŋŋaanya emmere yaayo mu mwaka. Kakati nno ekigambo kino omwaka nga bwe kyavunulwa mu Luganda, saagala okitwale nti tutegeeza omwaka ennaku 365, naye kitegeeza omwaka ogw'amakungula. Omwaka ogukungulirwamu mu Luganda tulina emyaka ebiri. Mu mwaka gumubeeramu emyaka ebiri. Tulinamu Ddumbi ne Ttoggo. Tulinamu omwaka ogukungulirwamu n'omwaka ogutakungulirwamu. Akati wano naye yeeterekera ebyokulya byayo mu biro ebyokukunguliramu, nti kyetuyigira ku nkolooto eno nti yo emanyi ebiro ebyokukunguliramu, etegeera ebiro. Omunyiikivu ategeera ebiro
mwateekeddwa okukolera kyateekeddwa okukola. Ategeera ebiro nti bino biro byakukola kino. Ebiro ebyokusiga asiga, ebiro ebyokukungula akungula, ebiro ebyokusambula n'asambula. Buli ekyetaagisa okukola mu kiseera kyakyo aba amanyi nti mu kiseera kino nkola kino, mu kiseera kino nkola kino, mu kiseera kino nkola kino. Ninayo omuweereza wa Mukama omusumba, muweereza oyo omwagala nnyo, musajja mukozi akola, ate takoma ku kukola ye yekka naye n'okuyigiriza abantu b'omu kkanisa y'okukola, bali abantu bakozi. Yatandikira omulimu wansi w'omuti, n'omuti ogwo gwali muyembe, era ekkanisa ye nene nnyo, kati Lutikko nnamba, naye mu kutandika kwayo yatandikira wansi w'omuyembe, naye era erinnya eryo bakyali giyita Kayembe, teyalijjaawo, yadde nene nnyo. Kati mu kitundu mwali ly'essinzizo erisingamu obunene, teriiyo muzigiti oba kereziya oba ekkanisa ya Church of Uganda ennene mu kitundu ekyo okusinga ekkanisa eyo gye bayita Kayembe Revival Church. Naye nga musajja mukozi amanyi ddi lwakola kino, ddi lwakola kino, ddi lwasimba obutungulu, ddi lwasimba ennyaanya, asimba ennyaanya, asimba obutungulu, asimba ebyettunzi ebitali bimu. Alina emmere ey'okulya, amatooke mangi mayitirivu na buli kimu, naye asimba ebyettunzi, ebintu ebitundibwa ebitali bimu, n'abeera nga afuna ssente. Era mu mbeera eyo n'asobola okweyimirizawo n'ab'omu maka ge. Musajja ali mu kyalo naye ng'ennyumba gy'asulamu n'abamu mu kibuga tebazirina, ebifaanana ennyumba, naye nga musajja oyo kyemulabako kwe kubanga ategeera ebiro eby'okukoleramu buli kintu. Ti abantu abalala bagenda okumanya nti kino kiseera kyatuuka dda, ye nga ali mu kukungula. Kati enkoloota eno oba enkuyege agambye nti naye yeeterekera ebyaye ebyokulya mu biro ebyokukunguliramu, ti emanye ebiro ebyokukunguliramu, ebiro ebyokusimbiramu, ebiro ebyokukuŋŋaanyizaamu, n'ekuŋŋaanya emmere yaayo mu mwaka, n'ekuŋŋaanya emmere yaayo mu biro ebyokukuŋŋaanyizaamu emmere. Ti mu biro ebyokubeera nga kati tolina bw'osiga, tolina bw'okungula, ye eba erina nga yatereka, ekozesa ebiro ebyokukunguliramu n'esobola okubeera nga yeeterekera. Naye ekigambo kino ekyokutereka kyo tujja kukiyigako ate mu maaso eyo, saagala kukigendamu nnyo, naye njagadde nnyo tutunuulire ezimu ku nnono ze tuyiga ku nkoloota eno ezibeera n'omuntu eyayitibwa omunyiikivu. Nga tukyagenda ne enkolooto, tulaba nti bw'oba osomye mu Ngero essuula 10 olunyiri olwokuna n'olwokutaano, zoogera ku munyiikivu ne zoogera ku atali munyiikivu, ate ne zikwataganya ekigambo eky'okukungula n'okubeera nga otegeera ebiro. Kansome ennyiriri ezo. Ngero essuula 10 olunyiri olwokuna n'olwokutaano. Olwokuna lugamba nti ayavvuwala oyo akola n'omukono oguddiridde oba omugayaavu, naye omukono gw'abanyiikivu guleeta obugagga. Kati bw'amala okwogera nti omukono gw'abanyiikivu guleeta obugagga, ku lwokutaano n'atuga nti akungulira mu kyeya mwana wa magezi, naye oyo eyeebakira mu biro eby'okukunguliramu ye mwana akwasa ensonyi. Njagala kuluddamu olwo olwokutaano nti akungulira mu kyeya mwana wa magezi. Kitwala omuntu okuba n'amagezi okusobola okumanya engeri gy'asobola okukungulamu mu kyeya. Naye ate ayogedde nti naye oyo yeebakira mu biro eby'okukunguliramu ye mwana akwasa ensonyi, nti n'amakungula nga gatuuse ye omugayaavu asobola ate okwebaka n'atakungula. Naye ate omunyiikivu ye ne mu biro ebitali byakukunguliramu ebyekyeya ate ye amaliriza ng'akungudde. Era Bayibuli etulaga abantu bano mu ngeri za mirundi 2. Njagala weetegereza olunyiri olwo olwokutaano nti akungulira mu kyeya mwana wa magezi, oyo akungulira mu biro
ebitali byakunguliramu naye nga yamanyi. Abalimi b'ennyaanya bamanyi ddi lwe balima ennyaanya. Mu musana pereketya ye ate mwasimbira n'asobola okufukirira ennyaanya ezo n'abeera ng'ate banne we batandikira okusimbira nga enkuba etonnye ye ng'akungula bukunguzi makungula. N'ebirala bwe bityo mbadde mbagana ku butungulu. Omusumba oyo gwe mbadde njogerako ayigiriza kulima obutungulu n'obulima mu sizoni nga banno tebalina. Banno we babeera batalina nga ate gwe oba olina n'osobola okuba nga gwe obutundira ku bbeeyi. Banno bagenda okuyingizaawo nga gwe otundidde ku bbeeyi. Abamu balima bijanjaalo n'ebintu ebirala bwe bityo naye nga babirimira mu kiseera kye bamanyi nti kino si kya bwe nnimira mu kiseera bwe kiti ebintu byange tebituukira mu kidibo. Kati okumanya ddi lw'oteekeddwa okukola ki, ekyo mbala y'abanyiikivu. Munyiikivu afaayo nnyo okumanya nti nsobola okukungulira mu kyeya. So nga ate ye omugayaavu ne mu kiseera kyennyini ekyamakungula Bayibuli etugambye nti ye yeebakiramu nti naye oyo yeebakira mu biro eby'okukunguliramu ye mwana akwasa ensonyi. Ate era Bayibuli eyongera neyogera ku nkolooto mu Ngero essuula eya 30 olunyiriri lwa 25. Ngero 3:25 egamba nti enkolooto ly'eggwanga eritalina maanyi naye zeeterekera emmere yaazo mu kyeya. Ly'eggwanga eritalina maanyi. Ekyo nno nkyagala nnyo bwe mbeera nga ntegeera amakulu agali mu lunyiriri olwo nti obunyiikivu tebwetaagisa kuba na maanyi mangi. Obunyiikivu tebwetaagisa kubeera na maanyi mangi naye obunyiikivu kye bwetaagisa kwekubiriza. Ekyokubiri kumanya ekyokukola, okubeera ng'omanya ekyokukola. Okwekubiriza n'okumanya ekyokukola. Ne bw'otoba na maanyi mangi naye ate osobola okumalako n'okola ekintu ekyo n'ow'amaanyi kyalimu okukola singa obeera nga weekubiriza ate n'omanya ekyokukola. Osobola okumaliriza nga olinga enkolooto zino nti agamba nti terina maanyi mangi naye yeetegekera emmere yaayo mu kyeya mu biseera ebitandibadde byakukunguliramu n'esobola okubeera nga yo etereka emmere yaayo ti ebiseera ate emmere weetabeererawo yeemaliriza ng'erina. Naye ku kigambo kino ekyokubeera nti okwekubiriza obutaba na maanyi mangi naye n'obeera ng'omanye ekyokukola, njagala kusomayo olunyiriri olulala. Luno luli mu Buulizi. Olunyiriri luno ndusomye emirundi mingi naye sikoowa kulusoma kubanga abantu abamu tebalwetegereza bulungi. Mu Buulizi essuula ey'omwenda n'olunyiriri lw'11 Bayibuli eyogera nti awo ne nzirayo ne ndaba wansi w'enjuba ng'ab'embiro si be bangi, ng'ab'embiro si be basinga empaka ez'embiro, so n'ab'amaanyi si be basinga okulwana, so n'ab'amagezi si be bafuna emmere, so n'abantu abategeevu si be bafuna obugagga, so n'abakabakaba si be baganja, naye bonna bibagwira bugwizi ebiseera n'ebigambo. Kati njagala nnyinnyonnyola ekyo nga nkikwataganya n'olunyiriri lwe tusomye waggulu ku nkolooto olugamba nti enkolooto ly'eggwanga eritalina maanyi naye zeeterekera emmere yaazo mu kyeya. Nti si biwuka by'amaanyi nnyo naye bimanyi ekyokukola naye byekubiriza ne bimaliriza nga bisobodde okuba n'emmere mu kyeya. Wansi w'enjuba ng'ab'embiro si be basinga empaka ez'embiro. Nti wandibadde osuubira nti omuntu Katonda gwe yawa amaanyi okufubutuka ye yandibadde awangula empaka ez'embiro, naye agambye nti ab'embiro si be bawangula. Lwaki? Kubanga tebakola kye bateekeddwa kukola mu budde bwakyo era tebeekubiriza nga z'enkolooto bwe zikola. Nti omuntu atali muddusi nnyo naye ng'ayingidde mu mpaka ez'embiro n'asobola okwekubiriza n'asobola okumanya ki ky'ateekeddwa okukola, ayinza okusooka kumugwa nga amufubutuse ekyalo gwe kimanyi ng'alemeddwa okubeera ng'atuuka ku mugwa bw'aba nga teyeekubiriza,
bw'abeera nga takozesa emikisa gy'aba afunye okubeera ng'agikozesa bulungi. Neeyongerayo naga nti n'ab'amaanyi si be basinga okulwana, so n'abagezigezi si bafuna emmere. Ti ow'amaanyi ye yandibadde asinga mu kulwana, naye alimu atya okusinga singa abeera teyeekubirizza, singa aba takoze ekyo kyateekeddwa kukola oba tamanyi kyakukola, ddi lwateekeddwa okukola ki, oyinza okwesanga ow'amaanyi alemeddwa. So n'abagezigezi si bafuna emmere, nti omuntu bwe yandibadde n'amagezi wandimusubidde okufuna emmere, naye enkoloto zeefunira emmere yaazo. Lwaki? Lwakumanya kye ziteekeddwa okukola ne zikikola, ate lwakwekubiriza zo zennyini. So n'abategeevu si bafuna obugagga, so n'abakabakaba si bafuna okuganja, naye bonna bibagwira bugwizi, ebiseera n'ebigambo. Ey'Oluganda bw'egambye bonna bibagwira bugwizi, ebiseera n'ebigambo. Akati enzivuunula ey'Oluganda erina kyetajjayo bulungi nnyo mu lunyiriri olwo, naye ze z'Olungereza ezimu zigamba nti naye bonna bibagwira bugwizi, ebiseera, ekyo kyo kituufu, n'ekyokubiri kiri emikisa, nti omukisa n'ebiseera, the chance and time happens to them all. Nti ffenna kuno ku nsi tufuna ebiseera nga byenkanankana, buli omu afuna essaawa 24 mu lunaku, naye engeri gye nkozesaamu ebiseera byange ebyo yesalawo, oba naabeera n'ebimala oba naabeera n'ebitammala. Ate n'engeri gye nkozesaamu buli mukisa gwonna ogubaguze gye ndi ne sigwonoona, naye esalawo kinene. Enkolo tekozesa omukisa gw'erina nti kaakati ekyeya kituuse, nina okubeera nga neenoonyeza emmere ate ngitereke mu kiseera ekitali kya makungula mbeere nga nina emmere. Ate yeekubiriza, terina gikubiriza. Omunyiikivu yaluwa yoyo yeekubiriza. Omunyiikivu yaluwa yoyo amanyi ekyokukola ate n'abeera ng'akikola. Mukama abeere nammwe era abakole bulungi. Amiina era amiina.